Inside Out. Alright, kale nkwaniriza ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi oba SML TV oliyo otya n'omunnaffe yonna gy'osinzira okutulaba. Njagala okubeebaza mmwe abagobera naddala abo abalina obubaka obw'enjawulo bwe mutuweereza. Sabbiiti eno mu ggwanga lyaffe erya Uganda tubadde ku bunkenke ku nsonga bbiri ddala. Ekisooka y'embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyaffe naddala ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda oba akalulu ka bonna aka 2026 kw'ossa ebibaddewo naddala ensonga y'okukwata Dr. Besigye okumujja e Kenya okumuzza mu Uganda okuwoza okubaddewo okukaayana kw'abapuliida ku kkooti n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bino n'ebirala n'ebibadde byogerwa bannaffe abali mu intelligence aga nti ono yalimba ono yagira bw'ati n'ebyo ebiri mu kkooti by'emu ku bikutte ennyo abantu omubabiro sabbiiti eno. Naye ng'ekikulu y'embeera abanjaga nti bitandise bwe biti nga tugenda mu kulonda Uganda yeeteeseteese etya. Olwaleero ndi ne Dr. Livingstone Ssewanyana omukugu mu by'amateeka ate era omukugu mu by'eddembe ly'obuntu gwe njagala tuwayeeko naye mu ddakiika zino entono ku bino byonna ebiri mu ggwanga lyaffe. Nkwaniriza nnyumirwa emboozi zessa Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Nsanyusa okukulaba. Nange ssebo nsanyusa okukulaba Simon Muyanga Lutaaya. Sabbiiti nzijjuvu nga munnamateeka tulina bye twagala okuyiga gy'oli. Ekisooka mateeka ki ku musango gw'enziriza ebweru w'eggwanga ge mugoberera? Mbadde nga nti omumenyi w'etteeka abeera mumenyi wa tteeka. Bwe mbeera omumenyi w'etteeka mu Uganda ne nzirukira e Tanzania olwo mba n'akalembereza? Omuntu yenna bw'azza omusango oba bw'amenya amateeka mu ggwanga lye awozesebwa ggwanga lye. Naye waliwo okubeera nti wagenda mu ggwanga eddala n'ozza omusango, ensi eyo erina eddembe okuwozesa. Naye bw'eba tekuwozesezza, waliwo kye bayita amateeka agafuga okuggya omuntu oyo munnansi ow'eggwanga eddala mu nsi eyo gy'azzizaamu omusango okumutwala ewaabwe gye yeetaagibwa. Kati ekyo mu lufuutifuuti bakiyita extradition treaty. Kwegamba okusobola okukola ekyo muteekwa okuba nga mulina endagaano gye mwakola ekkirizisa eggwanga lino okuggyayo omuntu waalyo emuwozese ku bwabo bwe. Naye bwe kitaba bwe kityo n'aggyibwayo mu ngeri ey'amankwetu, ekyo kiba kikyamu. N'olwekyo waliwo mu nkolagana y'amawanga amateeka agafuga okuggya oba basibe oba abazize emisango ab'ensi emu okubazzaayo mu nsi endala gye bava. So ekikaayanya abantu for example mu nsonga ya Besigye, because bannayuganda tebannayogera ku Besigye okubanga omusango yaguzza oba nedda. Beesibye nnyo ku ngeri gye yaggyibwayo, yakwatibwa atya n'aleetebwa wano. What are the anomalies in that? Obuzibu obuliwo nti engeri gye baamugya e Kenya omuleeta wano tetegeerekeka bulungi, kubanga ate ne mu nkolagana y'amawanga bw'obanga ogenda nguba tolina ndagaano eno gye twogeddeko gye bayita extradition treaty, bw'oba togirina ate oba olina genda mu kkooti neerambulula ensonga eyo neewa ekiragiro azizza omusango bamuzzeeyo. Kati olw'okubanga teyatwalibwa mu kkooti ya Kenya, ate tetulabawo nkolagana wakati w'amawanga erambika engeri gye yaggyibwa Kenya okuleetebwa wano, kirabika nti baamuleeta mu bukyamu, tebaagoberera mateeka. Kkooti y'e Kenya tetulabawo kiragiro kye yawa, so nga ate tewali na kiragiro okusinziira ku nkolagana y'amawanga wakati wa Uganda ne Kenya eraga nti ono tumukutte tumuweereza akomewo. Kwajjukira bw'ogenda mu ggwanga eddala
oyita mu immigration. Yes. Kati bw'oba oyita mu immigration bajja kusaba passport bagikoonamu. Netujjuza n'obulina visa balina ensi bwe kiba kyetagisa visa baagala ogiraba oba bw'eba ensi nga tezeetaaga visa kati wakati wa Uganda ne Kenya kwegamba bakukooneramu ne bakubuulira kitegeeza nti mu kiseera ekyo oli mu ggwanga eryo era obuvunaanyizibwa eggwanga eryo lirina obuvunaanyizibwa ku ggwe mu kiseera ekyo okutuusa lw'okola ki lw'ovaayo era n'oyita mu immigration ne bakubamu era sitampu n'okola ki era bwebeera nti nga kati zino ensi z'e Bulaaya n'omala obeera nga wayisizzaamu ennaku ze baakuwa oba mukwate mu ggwanga ne bamala basanga nti wayisizzaamu ennaku ze baakuwa ogwo nagwo musango. So bali responsible ku ggwe kiseera ekyo kyokka kye bakuwadde. Kati kitegeeza nti Besigye okubeera e Kenya mu kiseera ekyo bwali buvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Kenya. Okumukuuma kuba bamukkiriza. Kati okumuggyayo aba alina okuyita mu makubo amatuufu oba ayise mu immigration nga bwe yayingira oba aziza omusango ne bamutwala mu kkooti newe ekiragiro nti mumutwale bamuwozesa ewaabwe oba waliwo endagaano wakati wa Kenya ne Uganda eraga engeri omuntu aziza omusango gy'ayinza okuleetebwa e Uganda. Era ekiragiro ekyo kiviira ddala mu Ministry ya Foreign Affairs oba Internal Affairs ng'eraga nti omuntu ono mutuuze wammwe yaziza omusango naye tumuweereza mu mukole ki mumuwozesa ewammwe naye nga balina obuyinza okumuwozesa mu ggwanga liri kubanga be babeera balina obuyinza mu kiseera ekyo kubanga ali mu ggwanga lyabwe yakkirizibwa n'ayingira be bamulinako obuvunaanyizibwa. Kati ku muntu wa bulijjo asula emukono ow'ennabuti ku babiri bano ani gwo tunenya Kenya olw'obulagajjavu kubanga basobola okukina ne bagijjako omuntu oba tunenya immigration ya Uganda nti omuntu asobola n'ogiyitako mu ngeri eyo ani ku bonna gwe tuba gavumenti zombi tuzinenya gavumenti era tuzibuuza gavumenti ya Kenya omuntu ono yava atya mu ggwanga lyammwe n'aleetebwa Uganda kubanga teyawozesebwa tetulaba kiragiro kimukomyawo yava atya mu mikono gyammwe okudda e Uganda ne Uganda naye tuginenya tugibuuza omuntu eyali mu buyinza bwa Kenya yajja atya ate okujja mu buyinza bwammwe eno nga tayise mu mitendera emituufu egimukomyawo. So both countries have something to explain. Zonna ziba zirina ekyokunenyezebwa. Dokita nga gwe nga yasoma obwa puliida omuntu akkirizibwa kuwozesebwa bantu bameka twalabye ba puliida 35 mu kkooti. Is that not abnormal? Kati abamu tebabeera ba puliida kati ekisinziira ku musango n'obunene bwagwo ne ani gwe bawozesa kubanga mu misango gwe oli wa ddembe okuleeta bonna abanaakola ki abanaakuyamba mu musango naye si bonna nti babeera ba puliida abalala baba bano bali mu kunoonyereza ba research ttiimu yo ne bwebeeramu ne bwe babeeramu 100 naye puliida abeera omu lead council oluusi n'amuyambako naye kati bano bonna abalala babeerawo nga okusinziira ku bwetaavu oba oluusi ku ntegeeragana gye balina naye nga osobola okuleeta ne balooya abapuliida b'oyagala naye nga abajja okuwoza wabaawo lead council oluusi n'amuyambako babiri. Kati bano bonna 35 bakola ki? Bayinza okubaayo nga batunuulira kubanga eriyo n'abatunuulira okuwoza nga bwe kugenda mu maaso buli omu wa ddembe eryo n'eddembe lyabwe. Wabaawo abanoonyereza abakola research wabaawo abatunuulira wabaawo abayamba ku bano kwegamba tewaliiwo kkomo kisinziira ngeri gy'ozitoyeemu obusobozi bwo obwetaavu n'entegeeragana gye mulina. So mu mateeka gaffe nsobola okuleka balooya bannayuganda ne mpanuuza nti njagala looya Omufalansa y'abampolereza ate mu Uganda bw'aba ng'asobola okuwoza mu Uganda.
kubanga jjukira bwe twalina omusango ogukwata ku Kalabba twaleeta bannamateeka abaava mu nsi endala. Twalina baprofesa abaava e Bungereza, waliwo abava mu Bahamas, waliwo abava mu Caribbean abaali wano nga bawa amagezi n'obuyambi obw'ekikugu ttiimu yaffe ey'abakatende Ssembebwa and Company Advocates singa oba okijjukira. N'olwekyo osobola naye ateekwa okuba nga akkirizibwa okuwoza wano. Waliwo n'emitendera gy'oyitamu ng'oli looya w'ebweru okujja okuwoza wano. Ate era alina obuyinza okukkiriza ye Law Council ya wano, kubanga jjukira ne bw'oba wasomera bweru amateeka ng'osobola okupracticinga ebweru wano togakola ki, tosobola kuwolezaawo nga tomaze kufuna lukusa, kubanga ffe tugamba oba olina okubeera nga wasomera wano nga wayita wano. Kati bw'obanga okkirizibwa waliwo kye bayita certification, oba ddala osobola okuwoza wano, kubanga tulina naffe amateeka agafuga ekitongole ekiramuzi ne bannamateeka. So no mukyala Martha Karua yali minisita w'ensonga z'ebyamateeka mu Kenya nga yali wano kuba kati yaliko Kalumanywera. Aba Besigye balemeddeko baagala akkirizibwa okuwoza wano okuwolereza Besigye. Kinyusi ki gwe nga munnamateeka kye wandabye? Kiri mu ddembe eri obuntu eri Abesigye, mu ddembe lya Karua? Lwaki bamulemeddeko nnyo ate nga munnakenya? Kati ekyokumulemerako ebyo bya bufuzi. Baagala kukiwa kye bayita political clout. Political clout kwe kubeera nti ozitowa. Kukisavuwaza vibe y'ebyobufuzi. Naye temuliimu nnyo nsonga nti n'abaffe wano basobola okuwoza. Oba ayinza okuba nga obukugu bwe mu mateeka tewali freedom mu Uganda. Nedda. Tulina abamufaanana wano? Talina obukugu bwa njawulo wano, obukugu bwalina. Wano tulina abakenkufu bayitirivu aba mu mateeka era basobola okuwoza amateeka. Ne gundi yennyini Lukwaga egy'emisango agiwoza bulijjo. Ye ate yekka abantu bangi abawoza emisango egyo. Aaron Kiiza, bagundi ba Nalukoola, bano bagundi even ne George Musa asobola okuwoza omusango ogwo. Ye ate abakugu olina oyinza okwogera ku bakatenda ne Ssempebwa, abo be bakugu be tulina wano mu ggwanga. Bangi abawoza emisango egyo. Naye kwegamba bakireese kuzitoya, kumuzitoya, political clout. Political clout nti yaliko minisita wa justice yazze wano okuwoza naye nga si ensonga ennuwe. Bakyalemye okumukkiriza. Era okutuusa nga bamukkiriza era tajja kuwoza, kubanga alina okubeera nga akkirizibwa mu mateeka agaffe okuwoza wano. Law Council erina omukkiriza. Mwenga abataputa amateeka, don't you think that's a contradiction that we want to be East Africa and call ourselves one nation, that an East African can work anywhere, can move anywhere, can settle anywhere? And then newankubadde tuli mu East Africa, buli ggwanga olaba ne passport. Yes. Eriko ki? East African Community? Uganda. Ekitegeeza eno yawa? Teriiko Uganda, Kenya, Tanzania. Eriko Uganda, neya owe Kenya ebeerako Kenya, n'owe Tanzania ebeerako Tanzania, n'owe Rwanda ebeerako Rwanda, South Sudan ebeerako South Sudan. Ekitegeeza nti oyise mu mitendera gya Uganda. So kufenaani abuzaabuza munne. Bwe mba mwagala tubeere eggwanga limu tukola federation. Ati ne bw'obeera ne federation waliwo amateeka agafuga eggwanga. Kakati for example, America, 50 states. Buli ggwanga lina oti yaayo erina amateeka. Waliwo okuva mu state emu okugenda mu state endala. Osobola okuzza omusango ng'ovudde mu state emu n'ogenda mu state endala nga gwe totegedde, kubanga buli state erina amateeka gaayo. It's the same thing. Kati mubeera mu kinywi kimu naye oteekwa okukola ki? Waliwo amateeka agafuga America ge bayita federal law. Kati era ne bw'oba olinnya ennyonyi ng'olinnya ennyonyi eya United Airlines oba American Airways, okisangamu muli nti federal law. Naye tebagamba the law of Ohio oba the law of Texas oba. Naye k'olinnya mu Texas oba owedde waliwo amateeka aga Texas.
olina okufollowinga. Kyekimu ne mu arrangement ng'eyaffe nti oli mu East African Community naye bw'ova mu ggwanga erimu n'ogenda mu ggwanga waliwo amateeka agafuga. N'olwekyo oteekwa okukola ki? Kubanga olaba wano omwana munnakenya bw'ajja wano n'asoma amateeka mu masomero mu yunivasite yaffe, bw'atagenda ku Law Development Center tasobola kupracticingira wano. Kituufu. Aba alina kuddayo e Kenya, ate bw'addayo e Kenya alina okugenda mu gundi law school, higher law school, school for legal advanced education eye Kenya asobola okupracticingira e Kenya. Naye wandigambye kyasomye kijjuzibwa eri. Kubanga buli ggwanga liba ne standards ezyasettinga n'amateeka gaazo. N'olwekyo gwe okubeera looya w'e Kenya okujja wano olina okukkirizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mateeka wano. Oli ne Dr. Livingstone Sewanyana mu kugumu by'amateeka ate mu by'eddembe ery'obuntu. Dr. Besigye atugamba bulijjo gwona nnyamba okukikakasa nti ekyokuggyako gavumenti ng'okozesa emmundu kiri mu mateeka mbu mu constitution ya Uganda mwekiri. Kikkirizibwa singa olabanga mbwe eggwanga ligenderera ne ssemateeka agenda kuggyibwawo. Kituufu bwekiri mwekiri. Mu ssemateeka mulimu akawaayiro akagamba nti buli omu alina eddembe singa ssemateeka aba atyobooleddwa okudifendinga ekyo kiyita otya? Okulwanirira ssemateeka. Naye temuli mu kawaayiro kagamba nti okozesa amaanyi. Mulimu aga nti ne bw'oba ne bwe kiba kikwetaagisa kukwata mmundu otaase ssemateeka. Bagamba olina okulwanirira ssemateeka, si kukozesa mmundu, olina okulwanirira ssemateeka okulaba nti tatyoboolebwa. Kati Dokita alwanirira akuba mu ngalo nti kati ndi wano nkuba mu ngalo nnwanirira. Oyinza okukozesa ebintu bingi. Osobola ogenda mu kkooti, osobola ogenda otya mu kkooti okusaba amawanga amalala gateekeko natti. Osobola naye jjukira nti ensonga eyo okugitegeera obulungi mu mateeka waliwo kye tuyita Calvo Doctrine. Calvo Doctrine ekugamba nti singa olwanyisa gavumenti eriwo n'otowangula oli mufu awedde. Naye singa owangula ofuuka hero. Kategede bulungi. Singa olwanyisa gavumenti eriko n'otowangula oli terrorist, oli mufu awedde. Naye singa owangula oli hero. Calvo Doctrine. Kakati kiri eriggwe. N'olwekyo bw'ogamba nti ogenda kulwanyisa mmundu olina kuboona awangula. Bw'olemwa oba bwe bakukwata owedde oli mufu wajjo. Naye bw'owangula oli hero. Kyobola nti Museveni is a hero kubanga yakola ki? Yalwana, yali muyeekera. Yanti yayeekera n'asobola okugyako gavumenti n'atwala obuyinza. Naye singa yakwatibwa, singa musibe si musibe mufu wajjo kubanga oba terrorist, ate etteeka ligamba terrorist ofa kalabba. Owanikibwa kalabba. Yetteeka bwe ligamba. N'olwekyo bw'ogamba nti ogenda kulwanirira ssemateeka waffe ng'okozesa eryanyi, ebintu biri bibiri. Bwe tukukwata mufu wajjo, bw'owangula oli hero. Wabukubi saluti. Ndowooza munnange obiwulidde eby'amateeka bwe bityo bwe bibeera, kubanga mbadde mpulira nnyo nga bakkaatiriza akantu ako nti by the way n'ekyokuggyako gavumenti ng'okozesa eryanyi nakyo kiri mu ssemateeka. Article 1 ndowooza akawairo ka 3 kaga nti bw'obanga kyekiriwo bwebanga kyekisoboka era mbukamala ne kakkaatiriza nti era gavumenti bw'emala okujja empya ng'ezzaawo ssemateeka obujja gwe tovunaanibwenga gwakulya mu nsiro. Anti kyetuvudde ofuuse hero. Kubanga oba ofuna obuyinza obukola ki? Obukola buli kimu ky'oyagala.
kola ssemateeka omupya okumukyusa nga bw'oyagala ng'era NRM bwe yakola. Owangudde. Naye bw'otowangula oteeka okumanya ki ekivaamu. Ahead of the 2026 general elections, obadde omu ku bantu abakulira enteekateeka z'ebyokulonda naddala ku observation ne civic education, okusomesa abantu eddembe lyabwe n'engeri ebintu gye bitambulamu. Tuyimiridde tutya? Singa oli akubuuza nti give your assessment today, how ready are we? Ekyokutunuulira ebyokulonda nakikomya mu 2016 ne SEDU. Election observation. Yes. Era ojjukira bulungi mu kalulu k'2021 tetwalimu. Lwa COVID. Si lwa COVID. Kuba SEDU yagivaawo. Entegeka yonna n'enkola yonna okulonda twagikola mu SEDU. Yes. Era emyaka 10 bweddu twali tulondoola n'okusomesa ku byokulonda nga tuyita mu SEDU. Yes. Okuva SEDU lwe yavaawo ebyo tetubiriimu, tuli mu kusomesa kulondoola ddembe lya buntu. Anti kati tetujja kukwatagana bwe tuti. Bwebanga SEDU omulimu gwayo gwali gwa byakulonda. Ate ojjawo otya SEDU nga tukyagenda mu maaso n'okulonda. SEDU gavumenti yagijjawo, yagigaana okurenewinga pamiti yaayo. Erondoola ebyokulonda? Ekibiina nga SEDU kyali kiwandiikiddwa mateeka. Citizen Coalition for Electoral Democracy in Uganda. Kyawandiikibwa ng'ekibiina eky'obwannakyewa era ne kitongozebwa. Era singa ojjukira bulungi ne kironda n'okulonda ne kifuna ne General Assembly. Ffe okusooka yali nteekateekamu FHRI nga program okumala emyaka 10. Bwe kyawandiikibwa twafuna okulonda era ne tukikwasa Honorable Matembe. Yes. Nga chairperson. Yes. Era yalina ne executive director we Charity ayimbisibwe. Feno mu FHRI ne tukivaayo ne kigenda ne kifuuka ekyetongodde ng'omulimu gwakyo gwa kulonda. Naye kyennaku pamiti yaakyo bwe yaggwako ey'omwaka ogusooka. Ani agigabira pamiti? Pamiti egabibwa ekitongole kibayita National NGO Bureau. Yes. Nga kisinziira ku recommendations eziva mu kitundu. Giso alina okusaako omukono. Ng'abitegeera. Ateeka okusaako omukono. Wateekwa okuba ng'osembeddwa ebitongole ebya gavumenti. Kwegamba waliwo amateeka galambika bulungi engeri gy'ozaamu obujja pamitiyo. Naye oviira ddala eno mu district gy'ova nga oviira ddala ku diso owa intelligence. Amawulire ge twafuna gagamba nti tebaasobola kuzza bujja olw'ensonga nti baalemesebwa okufuna ebyetaagisa basobole okuzza obujja pamiti. Ate ng'etteeka erikwata ku bibiina eby'obwannakyewa lirambika bulungi nti tewaabeere nga kibiina ky'obwannakyewa kyonna kikola nga pamiti yaakyo teziddwa bujja. So SEDU yavaawo. SEDU ne so kati emirimu gy'ebyokulonda civic education gye wali okola nga FHRI as part of okusomesa abantu ku ddembe ly'obuntu. Obuvunaanyizibwa bwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda. Voter education buvunaanyizibwa bw'akakiiko ak'ebyokulonda, civic education buvunaanyizibwa bw'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda. Babukola ddi? Simanyi bwe babikola. Obuvunaanyizibwa bwabwe era buli mu ssemateeka. So kati gwe mabega eri obadde obikolanga? Ffe tubikola nga bannakyewa naye nga tukkiriziddwa gavumenti okubikola. Era okusobola okukikola ekyo twateekawo enteekateeka. Twayita mu kibiina eky'obwannakyewa kiyitibwa SEDU. Era singa ojjukira nga tutandika SEDU kyatongozebwa akakiiko ak'ebyokulonda. Ebiseera ebyo Dr. Engineer Badi Kigundu ne Speaker wa Parliament yaliko Edward Sekandi be batongoza ekibiina ekyo ekya SEDU. Era ne kitandika okukola emirimu gyakyo okumala emyaka 10 nga kiri wansi wa FHRI. Naye oluvannyuma ne batugamba
kirina okuwandiisibwa era ne kiwandiisibwa ne kifuna pamiti eyasooka ey'omwaka ogusooka ogumu ne kironda n'okulonda obuvunaanyizibwa ne tubuwaayo omwaka gumu nga kikola pamiti bwe yaggwaako ne balimu okugizza obujja ne kisirikira awo. Over the last 15 years or 20, has the quality of our elections improved? Ekisookera ddala okulonda mu Uganda kubadde kugenda maaso buli myaka 5. Ekyo tukyebaza nti okulonda kubaawo era abalondebwa balondebwa. Naye kyemanyi era kyenkakasa nti okulonda mu Uganda kulimu emivuyo mingi era kubeeramu enkaayana nnyingi. Nabadde njogera n'omu ku mikwano gyange mu Amerika nagamba nti olaba twakava mu kulonda naye nga tomanya na kumanya oba okulonda weekuli kubanga gwe ogenda bugenzi n'oteekayo akalulu ko n'otambula Nodda mirimu owulira buwulizi biddirira. Naye okulonda kwa Uganda kujjuddemu emivuyo ate n'enkaayana. Tewali kulonda kwe twali tubadde nakwo kutaliimu nkaayana era ebiseera ebisinga biggweera mu kkooti oba kkooti ey'oku ntikko mu kulonda president oba bano abalala mu kkooti ezikwata eya ssemateeka kati oba high court. Okulonda wano mu Uganda kukyali kuzibu. Kyekifuula okulonda mu Uganda ekizibu ekisookera ddala tebagoberera bulungi mateeka ga ku byakulonda. Amateeka gateekebwawo ne galambikibwa naye waliwo abeeraga nti bali waggulu w'amateeka ne bakola ebintu ebitalina kukola ki kozi. Kati gamba mu biseera by'okulonda tolina kugabamu nnyo sukaali nkumbi biki abantu abeesimbyewo babikola kyere ate tewali abakwatako. Ne bagamba mu biseera by'okulonda waliwo essaawa z'olina okukomya kampeyini. Oli ayinza okukola kampeyini netukane mu ssaawa 2 ez'ekiro naye tewali amukwatako. Mu biseera by'okulonda bakugamba nti tewandibaddewo kyekubiira. Tewali kyekubiira. Kyekubiira omulaba nga bw'ali. Kugamba okulonda kwa Uganda kubeerawo ekyo tukyebaza kubanga mu biseera bya mini tetwalina kulonda. Naye okulonda kwa Uganda kukola ki kukyalimu emivuyo bingi. Ate waliwo ne kitwali tugambye nti okulangirira ebiva mu kulonda wandibadde nga kukolebwa awo wennyini okulonda we kubadde kyensuubira nti kikolebwa naye results naddala ezigenda ennamboole zitankanibwa. Ate nga mu kulonda ekyo tubadde tukyogerako lunye mu biseera ebyo bwe twali tuli mu by'okulonda mu mawanga amalala results zonna ziba zidisplayinga. Kati tugambe nga bw'oyinza okugamba nti kati tuli mu Makindye buli polling station eri mu Makindye results zaayo zandibadde zigenda ku board ng'abantu baziraba basobola okwegattiramu nga figures zeeraga katugambye ensambya A nsambya B oba kirombe A kirombe B buli zandibadde kati oyo Makindye n'agenda ne muleeta gundi kati tuli mu Kampala results zonna zandibadde zivaayo ziba zeeraga. Naye wano e Uganda bajja kuleetera nti ezivudde e Kampala ezivudde e Kampala nyinza okuba ezivudde e Kampala ezivudde ensambya oba ezavudde mu kirombe zeziriwa oyagala balage buli kaddiiteero si kukigatta wamu buli polling station yonna mu ggwanga bagirage ofunyeewo mmeka kubanga ffe tumanyi nti obuvuyo tebubeera ku polling station eno. Abantu balonda bulungi ne basanguza ebivuddemu buli omu n'abimanya naye egyo ebigenda byambuka bwe biti wali obuzibu tetumanyi ani abikyusa mu kkubo awo tetumanyi awo naawe tomanyi awo obuzibu bwe butandikira. Kale ogenda okubuuza nti results z'emukono zaabadde zitya nga oli abo nga
kizibu okumanya ezavudde mu polling station eno oba eno kegamba awo obuzibu bwe bujjira. Tubumalawo tutya? How do we solve that problem? How do we sanitize our elections? Kakiiko ka byakulonda kukikola kubanga abalala bakikola mu nsi endala. You are just obeera n'ennaku mmeka? Obeera n'ennaku ezimala okuprojecting zino ngamba nti Kampala ntandise ne Makindye n'ogenda ng'oziraga n'oziraga with the IT zijja mangu nnyo screen n'oziraga abantu kubanga tubeerayo ennamboole nga tutunuulira results. Kati awo nange wenyinza okugamba n'ensambya results z'otaddeko si zeezo, results zaabadde endala kubanga ku polling station abantu babeera nazo. Ekirala ekizibu ekiriwo be ba candidates agents bano nti abamu tebabeera nabo, abalala babeera nabo, abalala ezo gundi returns ezo abamu bazibajjako DRA forms bazibajjako kakati ne baba nga tebasobola kumanyira ddala ki ekituufu ekyavudde. Naye singa DRA forms ate ekyo twakiraba mu musango gwa Mbabazi. Bagenda kkooti y'oku ntikko yali ewuliriza omusango gwa Mbabazi bwe bagamba nti mutuleetere DRA forms nga zirabikako nga tebali kiriwo nga ziriwo. Dokita neyanzege awo wetukomye results wezaabulira eza Mbabazi n'olwo tetuzirabanga. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Insider.